kola ne batazikola naye nga tewali nsonga nnamu ne bubabuuza nti lwaki tewamwakola luguudo luno nga tebalina ansa ng'oluguudo lwa Bugaya Kayola Lwazi ebyuma byagenda e Bugaya mu financial year eyaggwa nga bigenda kukola enguudo bbiri olwamu baale Kijaka ne Kayola Lwazi oluguudo lumu olwa Kayola Lwazi terwakolebwa era ssente ezo zaali miliyoni 9.5 teziriiko accountability zakola ki tebafaayo kusomesa bakansala nga bazzewa weewaawo batusuubira okuba nti tubatumanyi naye that induction should have been very very important naye baajawo meetinga ffe tulaba nga baalina ekigendererwa okugirekayo tuleme okumanya wa wookwata wa woobuuza na wa woopushinga forward. Gavumenti ekyalemeddwa okwongera okulowooza ku bakulembeze engeri gye twongera okumanya entambula y'emirimu gino gye basasulira amafuta chairman tabeerayo ffe tutegeezebwa eyes on hands off naye n'amaaso gennyini bwetegereze nnyo tomanya ddiri wasasula kyeke y'amafuta tomanya na quantity omanya luvannyuma omulimu tokoleddwa bulungi twayita mu mitendera emituufu nga bwe tugalambikibwa mu mateeka gaffe district executive committee ne consideringa issue eyo district road sector committee nayo ne review nga obwetaavu obw'oluguudo obwo abantu bwe balina okubayambako okutuusa ebintu byabwe.